embeera emaze okubeera ng'eyonooneka n'okubeera ng'esajjuka obungedde akawungeza ak'olwaleero nga ekiri mu Sudaani kifumba mutuku. Kyennyinza okubeera nga nkuulira endeege ziggiddwayo zirabiddwako mu bwengula bw'ekibuga Khartoum. Era ogenda okakkana ng'ezimu zikubiddwa zirindiggulwa ennume y'ekigwo ku ttaka. Twatandise n'emboozi ya Sudaani. Lwaki tuleka Sudaani eno? Kubanga Sudaani neighbor waffe nga ffe bannayuganda. Tulina okubeera nga tumanya embeera eno eri eggwanga ery'e Sudaani eyakanayo kyani. Mukwano gwange mpuliza oli ku AKTV, nze AK Master mabega w'omuzindaalo kwanjulira embeera bweyefaananye akawungeza ak'olwaleero. Amawulire agatonnye obutonnyi galaga nti ekiri mu kibuga Khartoum kitokota si kisaanikire. Nakunnyonnyodde oluvannyuma lw'abayeekera bano kuba kati bamaze okubeera dda nga batumibwa abayeekera wadde nga ejje lino teribadde lyabayeekera. Naye wenjogerera gavumenti emaze okubeera nga ebabatizaako ekyokubeera nga balangiriddwako nga abayeekera eggwanga lino lya Sudaani. Nakugambye nti ejje lino erimanyiddwa nga Rapid Support Force erikulirwa General Hamdan Muhammad Dagalo lifunze ekyonga. Era kigambibwa olunaku oluzibidde olunaku olwaleero ng'ekibuga kimanyiddwa nga Khartoum emmundu eyongedde okubeera nga embeera mbi ddala ddala. Ekibuga kimanyiddwa nga Omdurman nayo ebintu si birungi. Ekibuga kimanyiddwa nga Buharwe nayo emmundu etokota buteddiza. Nagambye nti amagye gano agakulirwa General Hamdan Muhammad Dagalo abadde deputy w'omukulembeze w'eggwanga lya Sudaani amanyiddwa nga Abdul Fattah al-Burhan yasazeewo naga nti tetujja kunyigirwa mu ttooke. Olutalo luno lwatandika lwakutano ng'olusaaga, naye obuwungedde olunaku olwaleero endeege zimaze okubeera nga ziyingira ebbanga oba obwengula, tanka zimaze okubeera nga zivaayo, APF ezo tanka mmotoka ezo ziringa tanka zivuddeyo. Abasajja bano okusinga bakozesa emmundu nga zisibiddwa ku jipu oba ziyite kabangali nga bulaba eza poliisi ya Uganda naye nga basibyeko emmundu. Bw'otunuulira amawanga gano aga East Africa, okwetolola ekyondo kino ekya East Africa, okuneneŋŋana n'okulumaŋŋana n'omululu bisusse. Era eggwanga lya Sudaani lino okuva lyaviirwako omukulembeze amanyiddwa nga Omar el-Bashir, ono nga yajja mu mwaka gwa 89 n'akulumulirako emyaka 30 ng'afuga kuba yakunkulumula omukono mu kibya omwaka 2019. Kakati okuva olwo Sudaani badde tetereera nga yafuna yawo omukulembeze owa bulijjo nga muntu wa bulijjo. Yamalako akaseera katono nnyo n'abeera nga naye yaggyibwako omukulembeze ono aliko essaawa zino amanyiddwa nga Abdul Fattah al-Burhan ow'amagye. Era ogenda okakkana nga n'ole yawambibwa eyaliko al-Bashir yawambibwa b'amagye bano, naye nabano balemeddwa okubeera nga bakkaanya. Era kigambwa nti ebibuga bino byenkumenyedde ebisatu olunaku olwaleero bye bisinze okubeera nga biyumbizibwa endubaale: Buharwe, Omdurman ne Khartoum. Ebibuga bino lwaki bisinze okubeera nga biyimbizibwa endubaale? Nti abasajja bano gye basinga okubeera nga basiisira n'okubeera nga bamaamira. Era olunaku olwungedde olwaleero nga leediyo y'eggwanga oba giyite UBC ya Sudaani emaze okubeera nga ewambibwa abasajja bano aba General Dagalo. Bamaze okubeera nga bagiwamba abasajja bano aba General Dagalo. UBC ya Sudaani kasa bagiwambye, gavumenti kyekoze n'eragira aba UCC oba bagiyite ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ne kigijja ku mpewo, kubanga ono abadde abaze nti kasita amala okuwamba leediyo eno agenda kwerangirira nti gavumenti tugiwambye. Ekyo kyokka kimalamu gavumenti amaanyi. Ekigambo kimu kasoli yerangirira nti awambye kiba kiwedde. Naye kati bano kye bakoze bwe balabye nga leediyo ewambiddwa ne bagisalako ku mpewo, era nabana abayeekera tebasobola kubeera nga beerangirira, wabula essaawa zino kiri bweru wa leediyo eno kifumba mutuku nti gavumenti erwana buteddiza okulaba nga yeddiza leediyo TV eno, naye ng'ate munda ejjuddemu basajja ba Dagalo. Bagiwambye dda, wabula ebweru bano gye basinzira okubeera nga bakekeza ennyago. Abantu ba bulijjo bo bamaze okubeera nga basakka kukola tondeka nnyuma, era abasinga bamaze okubeera nga begalira mu mayumba gaabwe.
kigambibwa nti n'amalwaliro 4 okwetolola ekibuga kino eky'e Khartoum agamu gafunye obuvune naddala okuviira ddala mu air strike ezo ez'ennyonyi ezisindise emizinga. Kigambibwa nti abalwadde bangi abayongedde okubeera nga baleeterwa mu ddwaliro mu malwaliro gano, naye abasawo ate ekyennyamiza badduse dda tebaliimu mu malwaliro okubeera nga bayamba abantu bano abajja nga babuliidinga abeetaaga okubeera nga bajjanjabibwa. Abasawo badduse dda tebalabikako. Nkugambye nti amalwaliro 4 okwetolola ekibuga ge gafunye obuzibu buno, naye nga gye twatandikidde olunaku olwaliro abantu babadde 12 babadde bamaze okubeera nga bakakasiddwa nti bafudde, we buwungeeredde abantu nga bakunukiza okubeera nga bayinga 200 abaakafa. Abo nno Basalumanya ne Naalumanya. Nakugambye nti ekisaawe ky'ennyonyi ekya Khartoum kyawambiddwa abasajja bano abayeekera, naye okusinziira ku bannamawulire aba Al Jazeera nga bakulembeddwa Morgan bagamba nti bapimyepimye amaanyi g'abano bombi abalwanagana bakyabuliddwako ani asinga, kubanga olutalo kati essaawa zino lwakulwanira bintu bikulu nga paaliyamenti, era kigambwa nti okuliraana paaliyamenti emmundu eseka ebbukira ddala olutali luno, emmundu evugira ddala olutali luno kwani anaatwala paaliyamenti eno. Naye nga amaka g'obukulembeze nakubulidde dda emisana wano nti abayeekera bamaze dda okubeera nga bagasalako ne bagawamba, ne rediyo y'eggwanga eyo bamaze okubeera nga bagiwamba era yasaliddwako dda, wabula TV tebanaba kubeera nga bagiwamba. Naye emmundu ekyasekera ddala, kubanga bano nakunyonyodde nti abakulembeze b'amawanga ga East Africa okuli erya South Sudan ne Uganda, kuno nga kwegatiddwako n'omukulembeze wa Kenya kussa omukulembeze wa Djibouti baakedde mu kafubo okulaba nga batema empenda abantu bano basobole okubeera nga babatuuza wansi. Naye bano babadde kuva kyo ensinkano yabadde ku ntimbe za screen kwe bayogeredde, era ne bassa kimu ne bagaa nti before Wednesday oba Friday bano bajja kubanza okubeera nga babiteekamu engatto nga boolekedde ekibuga Khartoum. Naye wenjogerera essaawa zino ekibuga Khartoum kijjudde ekikoomi, wadde nga kigambibwa nti ennyonyi zino ezibadde ziri mu bwengula kasita abasajja bano aba General Dagalo bamaze okubeera nga balindigula endeege 2 ekigwo zo bamaze okubeera nga bazikuba ennume y'ekigwo era zikubiddwa. Nakugambye nti abasajja bano balina emmundu ez'amaanyi ddala ddala, era bw'oba bawulidde oba nga batunuulidde tosobola kwawulako ku bo na gavumenti ani asinga maanyi. Abasajja bano bonna b'amaanyi, kubanga ejje lino libadde lyakakasibwa paaliyamenti ne gavumenti ng'erimanyi, era nkugambye nti balina ebyokulwanyisa eby'omutawaana ennyo ebikuba n'ennyonyi. Kino nakikugambye ku makya mu vidiyo yaffe eyasoose we buwungeeredde nga abasajja bano bamaze okukuba endeege 2 ennwanyi ekigwo, era kigambibwa nti waliwo n'endeege ey'abasaabaze ku kisaawe ky'e Khartoum nayo ekoseddwa mu kubagana kuno. Mukwano gwange ampuliriza, bannayuganda abawambiddwa mu kibuga Khartoum ababadde bagenda okukola umura bakyasiranidde eyo, waliwo basement gye babatadde okubeera nga babakuumira mpaka embeera lw'enaatereera. Sudaani eno okuva 2019 teddangamu kutereera bulungi nga bwe yali nga Omar el-Bashir akyakulembera eggwanga lino. So enkyukakyuka kasayajja abasajja bano batandika okubeera nga buli omu ayisa munne amaaso. Weewaawo enteeseganya zibadde zijja zibeerawo mpola mpola, naye era nga bw'olaba bwe bava mu nteeseganya ate era okunenengana nga kutandika. Bino byonna bireetebwa omululu omungi naddala obw'abakulembeze baffe abawano mu Afrika yonna okutwaliza awamu, kubanga omukulembeze kasita ayisa olugaayo mu demokulasiya, bino byebiddirira mukwano gwange ampuliriza. Amawulire mangi agatambula agava e Sudan nja kubeera nga kutuusako, kubanga Sudan eggwanga litolodde Uganda, liriraanye Uganda era ne musekafa tusamba nalyo tutambula nalyo. Naye nga ky'olina okumanya Sudan eno obutakkaanya wakati w'abakulembeze bano President aliko Burhani ne General Dagalo abadde omumyuka we bwava kubeera nga balumagana nga baagala kubeera nga basharinga entebe, naye President wena aliko Burhani Abdul Fattah Ali yagamba teri kuwa ntebe General Muhammad Hamdan Dagalo. Kakati wakasamba tukolo katandikira. Abasajja bano bonna amagye gabakkiririzaamu, buli omu alina amagye agamukkiririzaamu. Yensonga lwaki olaba nti bwe batandise okukubagana tewali ludda lwawangudde. Omwogezi w'amagye ag'eggwanga lino erya Sudaani amanyiddwa nga Nabil Abdallah avuddeyo n'akakasa nti aweereddwa ebiragiro
abasajja bano buli akwatibwako bw'aba tawanise ayina kubeera nga attibwa. Kakati ate abasajja bano nayo ne baga nti bwe kibanga bwe kityo bwe kiri kati katufaafagane nammwe, nabo bagamba nti owa gavumenti akwatibwako agenda kuttibwa. So tanka zifuuse tanka mu kibuga, naye ng'okulwanagana kw'ennyonyi n'okukasuka emizinga kukendedde. Kati ebibaluka bitambulira mu interval, bw'okiwulira mu kitundu kino oddamu kiwulira Nateete, bw'okiwulira Ekyengera oddamu kiwulira Kawempe. Abantu beeraliikirivu nnyo, era UN evuddeyo n'ekakasa nti bano balina okubeera nga babaako ne kye bakola, embeera eno okubeera nga eyimirizibwa. Ewatali ekyo abantu b'e Sudan bagenda kubeera nga babundabunda, batandika okubeera nga bafaanaganako nga bwe gwali eddafu emyaka egyo egiyise mu biseera bya Omar el-Bashir. Abantu abo okugambye nti emitwalo 3 gyafa, miliyoni 2 zasigala tezinawezeegeka luba. Kati kyekyolekedde essaawa zino, kubanga ne wenjogerera amayumba agamu gamaze okubeera nga gasaanyizibwawo ebikompala n'emizinga ag'abantu ba bulijjo. Kakati nno olutalo ne bwe lunaaba luwedde, mukimanyi mu mawanga gano aga Afrika teri afaayo. Olukibanga enjuyo yalugendeddemu weefaako wekka ng'olutalo luwedde. Oli ku AKTV Olutimbe Gaggadde, nze AK Master mabega w'omuzindaalo okukwanjulira ensonga zonna n'obombefu vidiyo yaffe no gimpeera ekigalo, tutambule nga ffenna mu waka waffe. Banga oli mpya bambi subscribinga olemenga kusigalira mabega, tubeere nga tutambula ffenna. Isani out for now, tukwatagane mu waka addako. Bye bye, Mukama Katonda abankuumire.